Madame DJ Mo nyumyenyo. Nenga sasa ko ito kumacha. Chana kola na. Kumacha. Wewe kusosere. Ango biso. Dala bika kumacha. Tiange twajja wano. Twajja emirundi, batugenda ku zi radio, twakola zi radio interviews nga 3 wano. Then tujja nga tumunoonya ne teyaliiwo nga bw'owulidde. Tutamufuna. Akusimye okwambala obulungi. Yo batakulaba mpongo mansudde. Nanti kati tulowedde bw'ayogedde. Bw'oba baddewo ng'ayogera. Ekyokumansula namwe mukisusa. Bw'oba mansula. Okwambala bwe omuyimbi abamanyi. Omuyimbi yenna entertainer oba omanyi ki ekyokwambala wa. Era okitegeera kaakati nze sobola kujja bulange nga ndi ne bweba suuti. Nga nzizilaba Katikkiro Kabaka Magulu Nnyonyi inaba Gomesi. Netujja kunsanga mu kilabu ne Gomesi. Enyimba z'okuwummula z'ayogeddeko. Z'ayogerayo abayimbi babiri. Okyogerako ki? Munnange nange mbiraba byansuseeko byendaba. Naye nze munnange nze saagala nnyo okwogerera abalala ye mukulembeze abadde kimukakata kukyogerako era nze nange nkisiimye because I also feel like it's too much now. Bangi abayimbi bangi ndowooza nammwe abawagizi oluusi mulaga nti abantu bemuwagira mwagala basooke bawemule simanyi I don't know ekintu ekiri behind that tekiba kibanguyira okumanyika I don't know but abantu nga nze nja kwogera nga nze liddi buildinze brand yange ku music good music era oluyimba owulidde nga bagamba mwami Ssebaddene oluba nga lwogera ku bintu ebyo bwe bityo lulina okuba nga luli hidden okitegeera ze nange tuba mwingwa so kati saagala njogere nnyo ku bali abakola ki nze ndi after good music era temulikira kumanya ne mulaba Lydia nga afulumiza oluyimba oluli bwe lutyo luli valga nedda ate nyambala nyambala nkukikunyonyodde tondaba onyumye nete tugamba lwaleero oyina lwewemba mukirabu ate nasisibeera nga kwalonabeko bwerere boba mubikiri oba oyambadde ate kati mu swimming pool ng'oli ku beach oyagala ogendere mu kiteeteeyi naawe lwaki tobeerayo wabula tubuulire ku kikuwaliriza okubeera ng'oli omu ku bayimbi abatono abasobodde owerekerako Lord Fred Ssebatta e Bulange. Lord Fred Ssebatta mukwano gwange taata wange namumiiti nga ndowooza okumumanya ennyo guno omwaka okubeera close naye guno omwaka emirundi gye namusanga nga ku federation so era nzijukira ekyatugatta nnyo ne Mwami Ssebatta lwe namusanga ne mugamba erinnya lyange nti nze nabawanuka nasanyuka nnyo kuba nze nabawanuka Lydia nabawanuka era kyeyo ensonga emu lwaki ndi wano Jasmine lyakusatu nasanyuka nnyo kuba nze nabawanuka luyimba lwe ate era ndoza yali mukyala we so kati ate nekirala bwe yabeera ennyo ku federation nze namulabiriranga ebiseera ebisinga namulabiriranga nnyo ye kenyini ajja bagamba bw'aba yagadde saagala njogere bingi naye mutwalanga kitange mwagala nnyo n'ekitiibwa kyamaanyi era bw'omubuuza mu bayimbi ffe mu zino gundi zaffe amanyi Lydia Jasmine era batukubira akasimu ndowooza ennaku zaalinga 3 emabega tusaba okujja tumuwerekereko nange neŋŋamba bannange itizaani ona twali tulina nakulaba mutanda ndowooza abadde bisi ne Katikkiro wamu so neŋŋamba nange kankozesa chance eno nembeerawo nange ne ku sheera nja kubeerayo naye tulaba bw'omedde Gomesi olowooza emikolo tegikugwana n'abawanuka kugambe simanyi nawe naalabika ku mikolo kubanga simanyi nakumanya olaba gwogisibye era nze ngisibye ate gwe nkwagadde nnyo kuba kakati omuntu nga nze wenjagala emikolo gibaawo newe nga nti njagala mwaka gujja gibaawo naye bana bagamba bannange mufumbiredi muti tewali mukazi asobola kutibanga kadde mwako muba mujja mulaba teri mukazi adiba ng'akola ki nga ndiba ntya golaba nsobola okudiba ngafaanana nga sirina mpisa mbi bannange ebyadala tudde mu mazima
nze njagala abantu nkolagana n'abantu nyinza okubula omwami just tetunatuusa time bwetuuka era mwalabye mukwano gwange Shiba time yatuuse n'akola ki nazaala omuntu obeera eyo n'oba ne pulaani zo naye kaakati mu abantu mwagala abantu obeere ku pulaani zammwe bafaani banange genda owase banange zaala naye omuntu yenna aba ne pulaani ye ne vision fena tulina dreams za njawulo ososanga ezange nga tebiri nnyo ebyo si byakati naye nga mbyagala era nga bijja kukola ki bijja kubaawo mu budde bwabyo waliwo woyogeredde awo kibuzo kyange kiri nti music industry esobola okubeerawo ewatali radio. I think edda ndoza before the internet ndoza kyekyo internet at large, right? It would be hard kubanga temirembe gikyuse, times have changed. These are generations of social media kitegeera, so TV is important, radio is important. Yeah, I think kiba kizibu nnyo byaliwo biseera byedda era naye era byali bizibu kubanga era abantu bedda abantu abakabi bangi betutamanyiko tetwabamanyi tetwabalabako tetwalina amasimu. I think now in a generation ya .com tujetaaga TV as much as we need. Lydia, tugambye nti gwe omukolode balabira Alfred Sebatta twena tukimanyi nti mabegakaawo embeera yali tutambula bulungi ennaku zina ali atya obulamu buli butya? Personal life sijja kulimba nti mbeera nnyawo nenjogera naye about his personal life kuba oli mukulu elder wange oli legend alina kitiibwa kitumuwa kusobola tuuza muntu oyo notandika mugamba kakati ti nenze wemusangidde nga alina kyensobola okukola kikola okitegeera kubanga era wemugambidde bino ebiseera nina we namusanganga mu mbeera waliwo we namusangako nesagala kugenda mu details wemusangidde alina omumanya nti lina bawanuka waali era nkola ekyetaagisa sinzoba sente bibingi. Mwami oyo legend tumwanye ekitiibwa y'omu ku bantu omanyi 42 years in the music industry ate nga beba abantu abeerawo before social media. Okay, mu kukootinga ebigambo by'oyogedde waliwo wogambidde mbu akaseera wabeereranga ennyo ku federation wamufangako nnyo ennaku zino wafuuka bize ndudde nnyo ndudde ddala. Naye katugiva king of social media lwaki omusajja tomuintroducinga ku internet? Time wenetuuka njamu introducing naye ze nabaganya nazaala balongo temukimanyi oba basatu nalongo n'abawano